Minisitule y'ebyensimbi eri mu nteekateeka za kumaliriza mbalira y'amaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 eno ng'ebalirirwamu triliyoni 5.8 n'okusoba. Mu mbalirira eno mulimu emisolo emipya egireetebwa omuli omusolo ogw'ebitundu 5 ku buli 100 ku buli ttaka eritundibwa n'emisolo emirala. Olunaku olwaleero abakulu okuva mu bibiina by'obwannakyewa omuli CSBAG, Transparency International Uganda, Siatini Uganda, Uganda Debt Network, Accord n'ebirala batudde okukuba ttooki mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 ne balaga ebituli ebigirimu. Mark Mutumba okuva mu Siatini Uganda agamba nti gavumenti nga tennalowooza kuleeta misolo mipya wali baddengawo okusooka okwekennenya emisolo gye bateeka ku bantu omuli n'okugibasomesa. So we reaffirm our call to government to enact tax policies that promote progressivity, equity, fairness, inclusivity, and even the distribution of the tax burden across the tax value chain. Abakugu mu byenfuna bagamba nti abasuubuzi okugenda mu KD mu sabbiiti ewedde by'ebimu ku bizibu ebiva mu kuteeka emisolo bye batasomesezza. Bano bagamba nti gavumenti teyanditunuulidde kwongera ku bungi bwa musolo wabula okusitula emirimu gy'abannansi. As Uganda Tax Justice Alliance, we want to say and recommend that actually the Ministry of Finance, Planning and Economic Development, instead of introducing a new tax, they should actually even reduce from the current. The amount, how long it takes for a new tax law to be implemented is also important. In certain countries, they allow for 6 months or a year, that if an amendment is done this year, it will not be effected this year. Okusinziira ku bakulu bano, embalirira y'amaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 erina okuddamu okwetegerezebwa bingi ebirumira. URA and then the government itself has not done enough in terms of citizens and then taxpayers' education and awareness. This is something that instead of again introducing some of the new tax and with what we have challenged, let us focus more on educating the citizens, the taxpayers, so that our concern really is about the ability to spend the money that we mobilize in taxes by government on productive sectors of the economy. If government is throwing their net wide to ensure that they attract investment or they attract funds from the public, that would be good. But what are we spending these monies on? Kinajjukirwa nti esigadde omwezi gumu gwokka embalirira y'amaka gw'ebyensimbi guno 2023-2024 eggweko. Olwo omwezi ogw'omukaaga embalirira y'amaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 esomwe. Wabula erutuukidde olwaleero nga bannansi balaajana olw'emisolo egisusse obungi wadde ng'ate waliwo emipya egijja.